Ssaabawaabi wa gavumenti alaalise kkooti y'omulamuzi omukulu y'Ennakawa nti waliwo enkyukakyuka z'ategese okukola mu musango gw'okulya mu nsi olukwe oguvunaanibwa omukulembeze w'oludda oluvuganya retired Colonel Dr. Kizza Besigye ne munne Obed Lutale ssaako omujaasi Captain Dennis Ola. Wabula wabaddewo okusoberwa mu kkooti eyo omuwaabi wa gavumenti Richard Birivumbuka bw'agezezzaako okukusa olupapula okuli enkyukakyuka ezaakoleddwa mu musango ogwo. Olupapula alufunyizaamu n'alusulika ng'aluweereza eri omulamuzi w'eddala erisooka Jonathan Tio mu ngeri y'okulemesa bannamateeka ba Besigye okululabako. Kyokka omulamuzi Jonathan Tio agubadde mu bitambo akatemye Birivumbuka nti mu kkooti eyo abadde akiikiridde mukama we omulamuzi omukulu Esther Nyadoy era yamulagidde obutabaako kyonna kyakola okuggyako okwongezayo obwongezi omusango ogwo kubanga nti ye Nyadoy abadde ku mirimu emirala emitongole. Ekiddiridde Birivumbuka olupapula aluggyeyo mu bubba kyokka taganyizza bapuliida ba Besigye okululabako. Wabula abapuliida babawaabirwa nga bakuliddwa Aaron Kizza bawakanyizza enkola ebadde egobereddwa ne basaba baweebweko kopi ku nkyukakyuka ezaakoleddwa mu musango ogwo. Ye puliida Elias Lukwago avumiridde ekyokukandaaliriza omusango gw'abantu baabwe buli kadde ne gwongezebwayo so ng'ebbanga ery'okubakuumira kwa limanda lyaggwako dda. Emyezi mukaaga nga giweddeko nga tewaliwo committee papers olina obuzibu tebanna committee nga Dr. Besigye ne Lutale for trial ate nga ssemateeka mu article ya 23 gamba olina obbawa mandatory bail so balina obuzibu bo bennyini ogenda mu maaso ne mateeyo so tugenda kukomawo ku lwa 29 naye Lutalo okontinuing otya with mention after 6 months ng'omuntu ali ku limandi nga te ssemateeka agamba amala emyezi mukaaga nga temuleeseeko bujulizi mute so tugenda kudda wano ku 29 lugenda kuba Lutalo era twagala okuteeka mu magistrate ono ku notice nti tukomawo olutalo si lwa ngumi si lwaki naye lwa ssemateeka. Lukwago era wakanyiza enkyukakyuka ezikoleddwa mu musango ogwo ate ne bazibakweka. Kubanga bulijjo bali luddawa omusango guno gwasooka mu General Court Martial file ne bagibawa ne baleeta charge sheet bo bennyini ng'eriko omusango gwa treason ne misprision of treason emisango ebiri paka twebuuza ate amendment eno ejja etya ku ssaawa eno. Ekyokubiri tebakituwaddeeko kopi kifiise ambush kubanga mateeka mu ssemateeka nnambika gya kirambikamu bulungi wabeerawo mu right to fair hearing erimu ne disclosure buli ky'onookozesa kitulagi. Omusango bwe gutyo gwongezeddwayo okutuuka nga 29 omwezi guno gunaddamu okuwulirwa wabula wazzeewo okukwatakwata wabweru wa kkooti bannamateeka ba Besigye Elias Lukwago ne Martha Karua bwe badde boogerako eri bannamawulire mmotoka enjeru eyakazibwako erya drone ezze Buteesagga mufubutusemu abasajja babiri ababadde mu ngoye eza bulijjo olwo ne bawamba abawagizi ba Besigye babiri ne bejjawo. Abawagizi bagezezzaako okuwondera eno nga bebalayo endulu n'okuleekanira waggulu wabula bamaze byambulago. Besigye ne Hajji Obed Lutale kaakano bawezezza ennaku 18 mu nkomyo enfunda zonna ze basabye okuyimirirwa bayimbulwe bibadde bigwa butaka. Gavumenti erumiriza abakulu abo nga kwe kuli n'abalala abakyali obutaala nti baalina olukulu okuvuunika gavumenti ya Mwai Museveni nti era baaliko enkuŋŋaana ze baakubanga e Geneva mu Switzerland, Athens e Buyonaani ne Nairobi mu Kenya ne wano mu Kampala nga mu kyo baali balukalukwe olw'okufuna ebyokulwanyisa bameguze eri gavumenti ya NRM eyalondebwa abantu. President Yoweri Museveni awabudde abatuuze mu bbendobende y'e Luweero okukwatagana ne poliisi okulwanyisa obumenyi bw'amateeka obususse mu bitundu byabwe obuzingiddemu n'okubbako ebisolo naddala ente. President Museveni agambye nti gavumenti ye yafubye okuteekawo ebitebe bya poliisi ku buli kitebe kya ggombolola naye ekyennyamiza okuwulira nti ate obumenyi bw'amateeka bukyali bw'amaanyi. Kiddidde abantu okumuloopera ababbi b'ebisolo abakubanga emisweruddeeyo nti n'abakuumaddembe tebakyabayamba. President agambye nti abasirikale abasoba mu 4.5 be bawandiisibwa mu Uganda yonna era kyabalirirwa nti waakiri buli ggombolola erina okuba n'abasirikale 12 ne pikipiki 3 okuuma emirembe mu bitundu. Mwai Museveni abadde alambula abamu ku bantu abaganyuddwa mu nteekateeka ya Parish Development Model mu bbendobende ly'e Luweero. We consolidated the police at the sub-county headquarters. There used to be some scattered police posts, but when we analyzed, we found they were not really effective and they were misusing the manpower of the police.
So we said, and many of the policemen were in Kampala. A lot of policemen were in the headquarters doing, because the police force has got, I think about 45,000 soldiers into about 2,000 sub-counties. I don't know how many sub-counties, you can check it and divide it. You'll find that each sub-county would have a good number of policemen. But they are now, many of them are in Kampala, doing nothing in the headquarters, moving around. So that's Museyi Museveni yeeweza okukozesa obukodyo obwo obw'enjawulo okumalawo obumenyi bw'amateeka naddala ng'akozesa kamera, embwa n'ebirala nti bino nno byayambako nnyo mu kulwanyisa ab'ebijambiya e Masaka. Now we have got police dogs here. In every district there are police dogs. The police dogs can follow the one who's the track of the one who stole the cows. Now it is possible that the one who stole the cow walks for some distance and then goes into a vehicle. Now these vehicles, if you go on the cameras of the police, because we have got police cameras on the main roads, you can see which vehicles were moving in that area at Museveni era alagidde akakiiko akalwanyisa obuli bw'enguzi mu maka ge aga State House akayitibwa State House Anti-Corruption Unit akakulirwa Brigadier Henry Isoke okunoonyereza ku baffere abalya eza PDM mu bendobenderi Luweero. Ababaka ba Parliament okuva mu bibiina ebyenjawulo basaze eddiiro ne beegatta ku kibiina kya National Unity Platform nga bagamba nti ebibiina byabwe bisusse okubyamu entalo. Abamu ku babaka abasaze eddiiro kwe kuli Namutawe Joan owa Masaka, omubaka omukyalo wa district ya Masaka, Nsanja Patrick akiikirira Ntenjeru South mu district ye Kayunga, Nantongo Fortunate Rose omubaka omukyalo wa district ye Kyotera abadde owa DP, Saako Isabiri Aga owa Jinja North Division nga muna FDC, John Paul Mpalanyirekwaga abadde owa DP, Lutamaguzi Ssemakulu ow'e Nakaseke n'abalala. Ababaka bano bagamba nti ekibaleese mu NUP kwe kwegatta ku lutabaalo olw'okukyusa eggwanga lino era bagamba nti tebagenze olwa kaadi ya kibiina nga bwe bitera okwogerwa. Isabirye David Aga tanonye kaadi. Ssebo banyabo bampeera eddakiika 2 kandi kozesa bulungi. Ndi member wa Parliament owa Jinja North. Mu second siasa twagabise abaire member wa FDC. Buli ssaawa eno member wa National Unity olwaleero kubanga kino kiseera ky'amaanyi. Njagala okukwebaza kubanga wayagala nnyo maama wange omugenzi Robina Ssetongo Nakasige n'omuwa akulembere abakyala mu People Power. Yali mukwano gwo nnyo, wamwagala nnyo era nkwebaza ssebo weebale nnyo weebalire ddala. Omubaka Lutamaguzi Ssemakula mu kwogera kwe yagambye nti weewaawo ekibiina kino kiri mu kusoomoozebwa era nga kirwanyisibwa nnyo nti naye ekibatutteyo kwe kukyongera embavu. Naye ate n'okwebaza atukulembera mu Parliament Honorable Joe Museveni n'okwebaza mwenna bammemba ba National Unity Platform mwebale kutwaniriza naye wakati mu bukijjo obungi ennyo ng'eggwanga lyonna likaaba ffenna tulina kukwatira wamu okulumula eggwanga lyaffe. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Ddembe ly'okuwa omuntu obuyinza okutundira ekintu ky'okululwo nga munnamateeka Hamza Ssekidde bw'annyonnyola. Ddembe lyo okufuna omusigire n'omukwasa obuyinza n'akukolera ekintu kye wandikoze nga toliiwo. Okugeza oyinza okubeera ng'oli mu kkomera naye ng'oyagala kutunda kibanja kyo oba ttaka lyo osobola okufuna ssente ezikununula kuva mu kkomera. Osobola okukwasa omuntu yenna gwe weesiga obuyinza n'omuwa kye tuyita powers of attorney n'akutundira ettaka eryo nga bw'oba okkaanyiza mu kiwandiiko ekyo. Abatuuze mu ggombolola y'Erwabenge mu district y'e Kalungu bavudde mu mbeera ne bookya abantu babiri be bakutte nga babba emmwanyi babaleseemu kateetera ne pikipiki kwe badde batambulira nayo bagisaanyizaawo. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffa Lukaabituwe.
Ababbi b'emmwanyi bano babookereza mu buduuka bw'ekibisi mu Gombolene y'Erwabenge be bateekedde omuliro nga mu kiseera we tukoledde egguliro lino babadde basigaddeko kikuba mukono kuliko Mbuga Edward ne Semwezi Sharif ono nga yabadde avuga pikipiki nayo abatuuze gye bateekedde omuliro n'ebengeya bano kitegeerekese nti bavuddeyo ekigangazi mu disitulikiti ey'e Bukomansimbi. Abatuuze mu kitundu kino eky'ekibisi bagamba nti abantu bano be bakumyeko omuliro bazzeeyo mu kiro ekikeesezza olwaleero ku kyalo kino eky'ekibisi ne babba emmwanyi z'abatuuze eziwerako ne bafuna ezimu we bazikweka. Ekisawo ekimu babuliddwa we baakikwese kati mu kunoonya ekisawo ekyo obudde nga bukedde abatuuze kwe kubagwako ne babakumako omuliro. Ssentebe w'Egombolene y'Erwabenge David Sego Abalemezi alabudde ku bubbi bw'emmwanyi obususse mu Gombola y'Erwabenge. N'olwekyo obubbi bw'emmwanyi obadde bufumekete mu Gombola y'Erwabenge okusinga ennyo buva Kigangazi, Lukaya na Gomba. Kati Gomba kuba Katonda yayawukanako omugga ne gusalako awo ne tubanga abakkakkanyeko ekibayita obulumi n'okunyumira. Tuli mu bulumi mu ntambula naye ate mu bubbi tukkakkanyeko. Naye Kigangazi ne Lukaya yasinga okusindika wano ababbi okwetolola mu kyamuliibwawo. Si kirungi abatuuze kye bakoze naye bodde emabega kola obubi wagwerabisa Katonda. Ffe ng'abantu b'omukyalo obulamu bwaffe kulima era mmwanyi tetujja kugumiikiriza ate kiro y'emmwanyi eyakase Erwabenge egula $1,014 era ebibalo biraga nti Gombolene y'Erwabenge ekwata ekifo kyakuna mu Gombola ezisinga okulima emmwanyi mu Uganda. Ku lwa CBS rediyo y'obujjajja Nsuubuga Muzaffaru Ekalungu mu Buddu. Nga Uganda yeteekateeka okwegatta ku nsi yonna okuzza olunaku olw'okwefumiitiriza ku mbeera ya bannamagwe, ekibiina ekibagatta ekya Albinism Umbrella kyegayiridde bannayuganda okukomya okubasosola n'okubawanuuzaako bye bayise ebyobulimba. Bannamagwe bagamba nti ng'oggyeko okusosolebwa n'okubaboola ate waliwo bannayuganda abawalowooleza nti nno bo tebawangaala, abalala nti omusaayi gwabwe si mumyufu era nti bwe batwala mu byawo ng'ofuna obugagga n'ebirala ebigwa mu kko eryo. Namutebi Olivia ow'ekibiina ekigatta bannamagwe mu ggwanga ekya Albinism Umbrella agambye nti abaana bannamagwe bangi bawanduka mu masomero si lwa kubulwa bisale bya ssomero wabula lwa mbeera ey'okubasosola. Nti okubeera n'olususunga luno nga bazadde bo baddugavu tekitegeeza nti si bazadde bo. Okubeera Namagoye si kyansikirano, si kya nti omukyala yayenze olw'obwavu weebuli naye n'olw'okututiizinga nga batusuna, batusala, batukuba balabo b'omusaayi muyufu. Tubasaba bannaffe ab'amasomero nyongera okukaatiriza nti bannaffe abali mu candidate class gavumenti yataddewo ekibiina eky'ebibuuzo kye bayita UNEB. Muwandiise bakandidenti bonna babawe olupapula olw'enjawulo olulina ennukuta ennene ate era babawe n'eddakiika endala 3 bwe baba bazeetaaze mu bibuuzo. Abaana bwe banaasoma bajja kubeera kya muwendo ku ggwanga lino. Namutebi era wabudde bataata nti basaanye bamanye nti bamaama okuzaala abaana bannamagwe tekitegeeza nti olwo baabaliga nga bali mbuto wabula kiva ku butonde. Ng'omuntu alina sikosel bw'abeera career naffe abazadde baffe bwe baali ate nga ekirala kye njagala okubagamba nti ffe abalina albinism tusobola ddala okuzaala abaana abatalina albinism. Nga mpunzika njagala okuyita abantu okutuyambako. Bannamagwe bakinogaanyizza nti balinga abantu abalala bonna era basobola okukola emirimu era mu ofiisi n'ebitongole gye baawabwa emirimu babeenyumirizaamu nnyo. Basabye abazadde okukomya okukwata abaana baabwe ne babakweka naye nti babatwale mu masomero ng'abaana abalala ate era n'amasomero g'obwannannyini gasabiddwa okukomya okubasosola. Olunaku lwa bannamagwe mu nsi yonna lukuziba buli mwaka ng'ennaku z'omwezi 13 ogw'omukaaga nga olw'omwaka guno Uganda yakulukuliza ku kitebe kya disitulikiti y'e Mukono. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku bantu abaliko obulemu mu ggwanga Honorable Helen Asamo akikaatiriza nti bannamagwe gavumenti tebasuuliridde nga bwe byogerwa nti ebateekeddewo enteekateeka nnyingi ez'okubakulaakulanya. Educational attainment among persons with albinism is overwhelmingly low, as most of them drop out during primary school due to the unfavorable school environment. Consequently, the unemployment rate is notably high, with many unable to secure jobs. Ebyo nga biri bityo
Bannakibiina kya NUP mu kibuga Masaka basattira poliisi bwekutte muna NUP omulala nga kaakano ewezezza omuwendo gw'aba NUP 16 bakakwatibwa poliisi y'e Masaka mu bbanga eritannaweza mwezi. Omusasi waffe Tom Sai